Abatuuze ku kyalo Kinaawa ekisangibwa mu tawuni kanso y'Ekyengera batabukidde ssentebe waabwe lwakugoba mmyuka we n'amusikiza omulala ng'abatuuze obuzibu babutadde ku mpalana ssentebe gy'alina n'omumyuka we. Yakoze birabwako n'abatuuze babirabako lwaki tebaweereddwa mukisa abatuuze abamulonda lwaki abaana kyemalira waba yalondebwa abantu mutegedi wabanga balina obuziina bwabwe nga bo tebutukwatako. Ssentebe Edward Lutaya agakirawo ayisa olukiiko lw'ekyalo n'agoba omumyuka we eri Abuluta Akome ng'agamba nti asusse okumuyisaamu amaaso ng'amwekengedde nti abadde ayinza okuwamba entebe ye. Entebe teriiwo ng'alina abantu abajjawo entebe yenga basebo tajja kukola ki kogwe komugjewo gonze kamugjewo kati kanetegereza ani atwala entebe kubanga nze mbadde nkimanyi nti atwala entebe kuba n'okwewaana abadde yeewaana nti entebe ateetaaga naye alina ebbiri 26 atwala entebe. Ssentebe Lutaya asoose kuloopera abatuuze ebintu omumyuka we byazzenga amukola omuli obutamubikira abantu aba bafudde ku kyalo, okumuggyangako obutebe ng'ali ku mikolo oba olumbe, okweyitanga ssentebe w'ekyalo buli lwabeera ku mikolo n'ebirala bingi. Omuntu n'afa emitala eri omuntu bw'afa emitala vice chairman teyasobola kubikira chairman nti waliwo afudde. Wabula bino bakira abyogera abatuuze bamuŋŋoola nga bano abajuliza nti ye muyivu ekimala nga ensonga lwaki baamulonda wadde nga mu kusooka baamuyitanga mulalo. Obutala buno mbwambadde nga ndaga kitangaala eri ensi ate nga nze chairman gaakirawo era nina kwaka. Wabula abadde akyalanya ne zireeta omumyuka we Lutaya Akome ng'abatuuze olumulabyeko ne bakuba enduulu eyo luleekereke. Ssentebe Lutaya ayanjudde Akim Mutyaba ng'omumyuka we omujja, wabula kino abatuuze bakiwakanyiza nga bagamba nti tebajja kukulemberwa muntu alaga firimu ku kyalo. Ssentebe alabye embeera etabuse kwe kuggalawo olukiiko ne yeesoga ofiisi ye, kyokka nga abatuuze basigadde bamuwerekereza ebisongovu. Ye omumyuka we Lutaya Akome taweereddwa mukisa kubaako kyayogera ng'abatuuze bamusitudde ne bamuwanika waggulu nga bwe basaakanyiza waggulu nti ye ssentebe waabwe addako. Oluvannyuma ssentebe Lutaya akumyewo ne kaddole k'abaana abato nga bw'akanyoola nga bwe kakuba eŋŋoma nga bw'ategeeza nti eŋŋoma zino zibadde zaaniza omumyuka we omujja Mutyaba mu woofiisi empya. Ye Mutyaba atutegeezezza nti musanyufu olw'ekifo kyaweereddwa ng'ebyaba ssentebe baneneŋŋana ye tebimukwatako era ne yeeyama okuweereza abantu n'obwesimbo. Ekyebuuza okutuuka obuli wakati w'abantu ne bali ate nze sibimanyize nnyo okutwala kyalo mu maaso. Wabula ye Lutaya Akome gwe bagobye mu ofiisi bino abiyise byabufuzi era n'awera nti waakutuukirira abamusingako mu nsonga eno kubanga mukama we amugobye mu bukyamu. Waliwo mu luvannyuma lwa wiiki emu tugenda kulangira ekigenda okuddako nga mmaze okutuula n'abakulembeze mu local government batuluŋŋamye kiki ekikolebwa ku muntu afaanana nga nze tebakuwadde mukisa kwewozaako, saakutte mwana nti naleepinze mwana, sabbye siina mukaamu kusajja gwe nakwanye. Ono ayongeddeko nti bino byandibanga biva ku mukyala eyalimba nkuba kye ey'olubuto gwe twakulagako emabega mu mawulire gaffe aga leero nga ssentebe yawandiika ebbaluwa n'agiwa omuwala gitwale w'abazadde b'omulenzi ng'ono alaajanidde abakulembeze ku disitulikiti baveeyo. Annette Namatovu yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV aga leero.